abalungi be basinga obungi ababi. Tubaniriza abalabi ba Dream TV, BTV ne abawuliriza ba Impact FM. Amanya nze Nalumaga Sandra. Era nga olunaku olwaleero tuli mu programu abalungi be basinga obungi ababi. Naye twebuuza omulungi yaani? Who is a good person? Ndine munnange Akandinda Shanita nange mbalamusizzaako abalungi abatulaba. Ndi mukyala mulokole asabira ku Faith Harvest Christian Ministries Kagoma Bombo Road. Omusumba wange ye Bishop Baguma Israel. Era leero tugenda kuba twogera ku muntu omulungi yaani era be baliwa nga programu yaffe bwegamba abalungi be bangi okusinga ababi. Naye there is one thing in life kyemanyi era kyenzikiriza omuntu ky'olina okwewalanga kwe kwewala nnyo negative energy oba okwesembereza nnyo cause tukkiriza nabo gye bali ababi naye be batono. Kati omulungi olina kufuba nnyo okwewala abantu abakuzza nnyo emabega. Kasita owulira nti oli takwagaliza. When you can be with a friend, you can be with someone naye nga olabira ddala things are not matching. Nga chemistry tegatta. So the best thing to do is okwewala nnyo people who really push you down, put you down all the time. Nga buli kiseera tojja sobola. Mune nafunyeyo kano kalowoozaako otya. Ebyo nabigezaako byagaana. Kino nyambadde bane leero byoyambadde. So like katugezeeko nnyo okwewala bad energy, negative vibes. Ngenjogera ennaku zino ekwewala nnyo negative vibes. So ekyo kinengeje kituyamba tubadde tukyabuuza omuntu omulungi. Is a good person. Yani. Omuntu omulungi nze nzikiriza yoyo omuntu wali kind. Alina omutima ogulumirirwa, omutima omulungi. Omuntu ali helpful eri abalala. Ng'agamba nti kino nja kyenyigiramu, kino ono nja muyambako. Naddala bali mu bwetaavu. Yes, naddala muntu ali mu bwetaavu n'ogamba nti kyonna kye kiri, I'll help this person. Nja kumuyamba. Then you're a good person, omuntu awa respect banne. Because ku nsi kuno teri atayagala kubeera nga weebwa ekitiibwa kyagwana. Buli lwayisa munna amaaso naawe kitegeeza tagenda kuwa kitiibwa ekyo. Kabibe ne bino ebisolo Mukama bye yatonda. Wali osanzeeko embwa mu kkubo eri byayo n'otandikira ojjukuba amayinja. N'otandika ogigoba terina kyekukoze. Oba togiwadde kitiibwa kyayo. Bwekuma obwenda kunenyaani. So a good person should be respectful, kind, ngali empathetic. Okubanga olumirirwa banno kitegeera. Please be good. Mubeere bantu balungi. Abantu abalungi mwe musinga obungi. Temukkiriza muntu mubi kukusika kukuzza wansi. Kukuteeka ku level gy'aliko omubi. So nzikiriza bwe tukutunula mu history wa Uganda oba wensi zonna, ensi yonna mulimu abantu abalungi. Nnyo bangi nnyo. Okugeza tulina omwami Mandela. Yatuyambako nnyo okulwanisa apartheid mu South Africa. Obusosoze bwali bususse. It was because of Mandela okulaba nti kati ensi eringa bweri obusosoze bwakendeeramu. Okimanyi nti aba South Africans basomera abaddugavu nga basomera mu masomero gaabwe n'abeeru nga basomera mu gaabwe. Obusosoze nga bwatuuka kweyo level. Kitegeera. So at the end of the day we are all God's people. We are all human beings. Black, white, ekisinga okusesa ffenna tulina omusaayi gwa red. Definitely. So, let's be good people. Tutunulira abantu nga Mahatma Gandhi. Abantu baali bantu abali na zeal. Okulaba nga abantu bali babeera bulungi. Alwana naye munwana ennungi. Etenyigiriza balala. Nagaba nange operation eyitiridde. Naye tukoze tutya? Nakikola mu ngeri enzikakkamu. So nzikiriza nti abantu abalungi bangi okusinga ababi. Bantu ki abalungi bomanyi ku kyalo kyammwe eyo? Oba gy'oli kati oba gye wakulira? Bangi nno kuviira ddala. Mpayo abalungi ompe n'ababi. Wendi kati tulinawo omukyala we bamuyita Madina. Okay. Madina ye muntu akeera ku makya. Mukazi, mukozi. Ye muntu akeera ku makya n'alongoosa, n'afumba emmere,
nakubuuza onoolya mu kusooka oyinza okugamba yii anjagaza ki Madina akuwa emmere takoma ku ggwe asobola n'okulaba bano abatambula aba street bano abeera omanyi mulimu bano abakesisi abakeera okwera nagamba maama wandiyagadde okulya like amanyi oluusi once in a while okeera n'afumba n'abafumbira mwenna naye nga talina kyabaagaza talina oba nti ayagala mubeere mikwano gye omanyi muntu okuyamba without unconditionally in fact tugiyita unconditional love nakwata nagabira ku mmere abantu like yagamba mukama ampadde lwaki siddiza n'alongoosawo community bakiyita kubiriza like nga tulongoose tukirininge wano bane tubeere wayonjo kwegamba alina engeri gya giving out positive energy gya giving out hope nti kino kyakola abaina something kya preaching indirectly she's spreading good she's preaching good nti muli ogamba naye Madina no byakola lwaki nange bwenkera ku makya nenkikola lwaki sikera ku makya nenkikola like obanga omuntu akuwoza ebbanja yankolera kino nange kambeeko when you find someone in need you lose nothing if you have something to share ng'ovudde ne kwekyo bino ebintu abantu abalungi twabalaba kuva dda ne Bible ekyogera bw'okebera mu Genesis I think 6:9 tulaba ku musajja Noah Noah Mukama yayogeranga n'abantu be Mukama gamba Noah atizimba eryato erigenda ottaasa abantu bangenda sanyaawo ensi this guy yandibadde asobola okukwata n'azimba erimumala ne family ye naye yagonda by the way n'okubeera omuntu omulungi mulimu bazita atya qualities I believe there are qualities of a good person you have to be kind you have to be a good listener you have to be obedient and he was yekakanya he was very calm n'aba willing to obey God's voice oba namuyiza ku ekyo kye yali amugambye n'azimba eryato teyakoma twala famire ye n'abantu ate n'akoma neegayirira abantu omusajja yeegayirira abamumookinga abakola ki ng'azimba lyato lye tomulaba bambi ng'ayingiza n'ebisolo yanagambye twetaaga abantu bokka ebisolo bisigale so you can really see the level of goodness eyo n'omwana eyaki Noah so abantu bangi kati ate bwe tuva mu South Africa bwe tuva mu Bible tubalabye bangi ba Abraham I believe most of us are Bible readers David bantu bangi bakoze ebintu naye kati bwe tujja no mu Uganda mu nsi gye tulimu kati tuzogamba byo byaliwo edda abalungi baggwayo bakyaliyo nnyo tulina bangi nze ogenze noyogera ku mukyala ow'okukyalo kyammwe nenzijukira gye nakulira walingayo omukyala twamuyitanga Jjajja Mangada mukadde yafa dda naye omukyala oli yali mulungi to the extent nti bwe wajjanga ng'oli mupya ku kyalo baatunyumiza nti Abanyarwanda bajjanga nga tebalina wakubeera najja nakugamba nti salako yuzaako oba kuyitanga kuyuza ku ttaka nagayuzaako wozimbira abaana bo naawe mubeere nga muli bulungi oyuzaako buyuza sibya ssente nakuwandiikira endagano naga nti kati gondi Kanyandekwe muwadde waneeno tewali amubanja simubanja kyokka ne Kanyandekwe yabanga ne mukwano gwe oba byalimaana naye n'amuleeta n'amugaa jangu Jjajja Mangada alina wano ettaka ddene jangu akuyulizeeko yali mukazi mulungi ebiseera ebyo so ogambye mu Uganda tugenda kuwa examples nga ki kati currently kubaliwo abantu bangi naye bwe tutandika n'abaliwo ku research omutono gwenkozeeko it's so funny you'll be shocked nti naye nga tetunagenda amaaso nga sinabanjula ndowooza katuyite mwami mukulu kuba tulima mukisa kubanga tubeera naye mweno program ayongere naye tubuulira biki byamanyi ku muntu omulungi abalungi be basinga obungi ababi tusanyusa okulaba tukwaniriza ssebo mwami mukulu Alex awootukidde tubadde twogera ku abalungi be tulina mu ggwanga lyaffe
twogeddeko ku balonzi ab'oku kyalo kyaffe ab'omu Bible nga program yaffe bweri nti abalonzi be banja okusinga ababi. Twagala tunuulira abalonzi abali mu ggwanga mu mbeera yaffe ye Uganda. So far ku research gwe tukozeeko tulaga number 1 baatuleetedde omukulu Kizza Besigye. Mbuki Ono nga ye renowned politician and a former presidential candidate. Nti ogambye otya? Nti Kizza mwagenzewa ku Google nemunoonya ki abalonzi muki abakyasinze like top mu Uganda 10. Yeah. Google nakuwani Nampa number 1 Kizza Besigye. Doctor. Nanga ono renowned politician ate former presidential candidate known for his advocacy for democracy and human rights. Nti ono amanyikiddwa olw'okulwanirira eddembe ly'abantu. Ate yali politician. Owokubiri Mutebi. Owokubiri olowooza yani? Olowooza owokubiri yani? Kyagulanyi. Munnaye bino si bigambo byaffe. ebyammwe Guge tugamba owokubiri era ye Bobi Wine oba muyite Robert Kyagulanyi. ndiye muntu omulungi Mu Uganda. Google ye gambi Google. ogugolinze n'obuuza Top 10 abalungi mu Uganda yes sebo ne bakuwa Besigye nga yasooka ne baddakani Robert Kyagulanyi. Owokusatu ne bazzaako Dr. Specioza Wandera Kazibwe. oyo. Owokuna ne bazzaako Honorable Rebecca Kadaga. Mama wa Busoga. Bulayire. Owokutaano ne batuwa Dr. Kizza Musinguzi. Ow'omukaaga ne bampa Michael Mawanda. Ow'omusanvu ne bampa Solome Nakaweesi. Ow'omunaana ne bampa Dr. Peter Ngaita. Ow'omwenda ne bampa Rachel Kansiime. Asembyeyo ne bampa Twesigye Jackson Kiguli. ngabo bebalungi mu Uganda. Bebalungi betulina mu Uganda kati gw'oliwa. Bw'owagugulinza abalungi. Yes sebo. Wagugulinza ababi. Tusobole okugeraageranya tumanye nti abalungi 10 bano kati ababi gye bali batubuulire. Era neebuuziza ne ŋŋamba ababi naye nga be batono ne bampaayo bano. Sokoinde wabuuza kibuuzo ki nti ababi 10 abasinga obubi mu Uganda abatubonya ababi wabuuziza Google. Nabuuziza Google gibuuziza abalungi ne bakuwa ne bampa kati n'ogibuuza ababi nabo ne bamuwa be baani ababi. Bino si bigambo byange. Asookedde ddala bamuyita Idi Amin Dada. Nti ye mubi kubanga engeri Google yalinyirira eddembe ly'abantu n'atulukumya abantu n'abatta. Owokubiri no Google mubi. Milton Obote Doctor naye yali mubi. Mubaze mu babi. Google agandi be babi mu Uganda. Be babi mu Uganda. Owokusatu oba kwata omusome owokusatu kuba siraba bulungi tonkubya linnya lya luzungu lisome gira soma gwakote contract yesoma amannya ago soma erinnya eryokusatu. Erinnya tudde kuwokuna eryokusatu wanyi tobuka wakusatu mwana gwe atoli munyankole tojjadde soma amaanyi agampeebwa kweno program kakabya Google. Owokuna Amama Mbabazi naye bannange
nange. Otyo. Owokutaano Jim Muhwezi, ow'omukaaga Sam Kuteesa, ow'omusanvu Gilbert Bukenya, abaffe bano beetaaga nnoonyerezaako. Ow'omunaana ne bampa Tony Kipoyi oba Kipoyi, ow'omwenda Abdul Katim Mukiibi, asembyeyo 10 Simeo Nsubuga. Google naye erimba nze wedda nsuubirako Koni. Naye kati bino mwami mukulu obyogerako otya? Anti bakuwadde abalungi n'ababi Google. Kati wanoonyeza ani akulira Google tusobole okumanya Google yaani oba byayogera Google bituufu oba bisobu. Google mubuuze gwani ani afuga Google ani akufuga ani akutuma okwogera kubanga abantu balonze ababi oba abalungi situkakasa naye twagala okukakasa okusinziira ku eyabagambye nti bano babi oba balungi. Yaani oyo atugamba nti Besigye mulungi, Kyagulanyi mulungi, nti ate Amini mubi, ate ani omulala Museveni mubi, Mbabazi. Apimidde ku kiki? Kituufu. Kati Google research yo gy'okole naye mubuuzi nti owaye Google byoyogera obimanyi bulungi kubanga kati bwagamba nti kya Besigye mulungi ngate yabakulembedde olwokulwanirira ki dembe ly'abantu human rights. Naye jjukira nti ate bakuwadde 10 ku 10 nabo bakuwadde ababi bameka 10 n'abalungi bameka 10. Ate ffe nga tugamba nti abalungi be basinga kiki obungi. Kakati tulina okumanya ani enamba y'abantu abo batugambye nti balungi ddala balungi gye batugambye nti babi ddala babi. Kyobola atukwise tukwebuuzeeko. Kakati kankubuulize. Yes sir. Omuntu omanya otya oba mulungi oba mubi? Bw'aba n'ekisa eri abantu be abamulungi, bw'aba nga w'ekitiibwa abalala abamulungi, bw'aba nga ayamba abo abali mu bwetaavu abamulungi, n'ebirala ebirungi bw'aba abikola. Biki ebyo byogera n'ebirala tobyogera biba tebiriyo nga tobimanyi. Okay. Yeah. N'omulungi era yoyo omuntu atya Mukama era agoberera amateeka ge n'ag'ensi ye. Ewuwa waka olinayo omulungi? Nnyo. Ani? Maama wange. Mwogereko tuwulire. Maama wange omulungi. Akola ki? Yakeera ku makya n'agumira egyo emyezi gyonna abalala babajjamu n'atuzaala. Togerageranyanga muntu n'abantu ababi. Singa kati bano abagerageranya Museveni ne Bobutte ne Bamini. Nakugamba lulimbu. Mugerageranye n'abantu abatuufu. Olaba obaafuna oba tafuna. Kati togerageranya maama wo n'abantu abajjamu abaana abalala. Kyenjigizaako okuga. Maama wo wati yakujjamu. Tomugerageranya ate nabali abajjamu. Mugerageranye n'abali beta. For example, maama wayina abaana bana. Kakati mugerageranye n'abali n'abakyala balina abaana 10. Akwata kifo kisooka. Ate kisooka kitya nga bali balina 10 ng'ono alina bana. Lwaki akwata kisooka? Kubanga era bingi byasobola okukola ab'e10 bye batasobola. Naye tulabye nnyo. It's not about quality. It's not about quantity. It's about quality. What if they are both there? Byonna bisobola okuba. Kitegeeza nti ozaala abaana 10 toba na quality. No. Oyinza okuba ne quality ng'olina abaana 10. Trump.
owa America kati alina abaana bano tebalina quality bonna basomye. True. Right? Omulala ayinza okuzaala omwana omu n'amulema. Kisoboka. So toyinza kuŋŋamba olw'okuba maama wo yazaala abaana bana bwemba mukumpeyalinga n'abalina 10 ng'ate nabo balina quality. Ya akwata kifo tolaba nga asemba. Kizibu. Asemba. Tasobola. Anti kiringa bw'onoogamba nti okusoma tekigasa. Nti kubanga abantu abasinga obugagga mu Uganda tebasoma. Right? Yes. Naye kyoba weerabidde nti ate bw'oba wasoma ng'ate oli mugagga. Kisukkawo obulungi. Okitegedde? Kakati lwaki tugamba nti okusoma kubi olw'okuba abasinga obugagga baki tebasoma. Naye watya kati nga Dangote ono mu Nigeria asinga obugagga kati mu Afirika yasoma mugagga byonna abirina. So that's who we take. So tetuyinza kugamba nti okusoma kubi olw'okuba abagagga tebasoma. Yes, bayinza okuba ate nga tebasoma naye wali ate abagagga abakola ki abasoma ate nga bagagga. Abo bwe tulina okukola ki okutunuulira nabo okutunuulira webali zeekizampu. Kakati gwe tongerageranya maama wo n'abantu abajjamu embuto. Maama wo bwe yamala okuzaala yakola buli kyetaagisa. Did she produce a who oba a what? Producing a who. Kubanga kakati yayinza okubanga mu maaso ge oli what nga naye tamanyi enviiri z'osiba tazitegeera bulungi olinga ekinyonyi nga takyakutegeera amatu agawummula kati nga takyamanyi ki ky'oli ng'oli what ne mu maaso ge maama wo ng'agamba bannange omuwala wange yabaaki nga kati bwe tubuuza ensi yonna abaana bano ab'ennaku zino babadde ki kyensi eragawa tebakyali who bafuuka what bali what what omwana wange afuuse ki bannange anyonooneseeko bitulimu parliament ebadde ki tekyali who eri what ffenna tubuuza abanga bali mu parliament babadde wajja tugenda ne gavumenti bwefuuka what nga tekyali who kiba kikyamu tuba ne problem. Okitegeera? Yes sir. So what do we want? Abalungi omulungi omumanyi otya? Omanyi otya nti omuntu omulungi? Nze nga bwe nakugamba gw'oli mukazi tebakwana. Kati bwe bakwana omanyi otya nti omusajja mulungi oba mubi? Akugamba ki n'otegeera nti mulungi oba mubi? Agala kubba bibuuzo. Ate nziba bibuuzo byange. Omusajja oyo kasita atandika owulira bw'asitamatama n'ekirala kikwatagana n'ekirala kyonna ne kanisa omusumba wo akubuulira ki n'omanya nti mulungi oba mubi? Ekyo kikwatagana ne gavumenti. Omukulembeze wo akubuulira ki n'omanya nti mulungi oba mubi? Gwe kyowulira muli nti omuntu bw'akigamba otegeera nti oyo muntu mulungi gwe kululu kuba bw'oba tokimanyi n'abatulaba tebajja kukitegeera. Gwe bw'oba okimanyi kibagambe kyaya nkuyise nkwebuuzeeko nze mbeerayo nga bakwana nebuuzaako ompita eyo gyobeera nga banyankole bano bakwana ompita no ompita nkuwa amagezi anti sinaba kufumbirwa ekyo tekigaana kukwanibwa kyaya nkwebuuzaako naye toweebuuza ku nze. Omwoyo Mutukuvu anungamya nanga kati oyo mujja kukwatagana. Kati era oluusi n'ebi otuuso tulimba kati olimba. No, si oli mu kulimba. Ne time tells
olero ngeno kulanga energy yagamba ki gundi sagala lwali mbulira gamba ki kyowulya n'ogamba nti ono muntu mulungi naawe dangamba kino nemanya nti omuntu mulungi oba musumba oba gavumenti oba wa luganda lwo kubanga ayinza n'okuba nekkojjaawo oba sengaawo najja naakugamba ebigambo n'ogamba nti naye senga wange oyo si mutuufu kituufu kiryoke bwe mbikugamba mu programu eddako olw'ensonga yakadde naawe atulaba okirowoozaako abalungi atulaba ku Dream TV ne BTV n'abatuliza ku Impact FM tweyanziza omuntu agamba kino omanya nti mulungi mukama yebazi amina